n'abali wano mwebala okujja Mukama Katonda w'amaanyi atuusiza ku lunaku bwe luti tetera kusangika era nga bano bonna bendi nabo wano babulogazi bange bantu b'amaanyi nnyo ku mitimbagano wabula nga tukkiriza nti ate Ritah Kagwe w'amaanyi nnyo gye tuli atuleetera ebintu bingi kofa oluusi tunyiigamu endorsements tufuna ebintu bingi eri Ritah Kagwe webale kunyirira webale labika bulungi. Welcome home my brother and my brother from another mother. You see how we look alike. White beard nation. That's the trend, you know. But these are all your bloggers, Ritah Kagwe, and this is a cake we made strictly for you. Kubanga tukwagala nnyo era tugende tujjali ewamanizuwena tuga president wa Batonedde mukolera ebimusaana nazze Uganda ekitegeera n'okuba n'empisa kikulu abantu abamu ekibalemesezza ebintu bino mpisa president bali tebasobola kufukamira kubanga bajja kuddugala bali mu kizigo oba nafukamira nebinange ebintu byampisa efo tukikuleetedde leeta wano kamera babuloga era nga twagala oga anyumire nenko. This is up to you from me and the group. And we love you so much. Welcome home. Wow. Bageni mwenna abazze mwe bali kujja nayise ne ttiimu yange eno yonna gye mulaba budde bukenzekenzeeko naye nga omukolo gubadde gwa ttendo. Twebaza media ozi zonna ezizze ababloggers mwenna abantu abali ku kamera right now namwe mwakitegedde ng'abantu babayise walala emikolo nga giri mu kibuga naye ne baba tebakuyise emmotoka ogikwata n'odduka wa Ritah Kagwe yatrendinga munnange nze nakapositinga emirundi 12 naye buli vidiyo waggulu naawe positinga bwotyo. Abakoze ku entertainment bebazizza nnyo abafumbye abategesi abakoze ku parking security people thank you so much. Teri mukolo mutono abantu bepanga ku mikolo n'omugalo omukolo gwadi simanyi mutono ogenda otuukayo nga tewali kiriyo tulidde tunywedde tutudde bulungi tuli abakulu bali ku wayini banyuma kaye onyede ku wayini nsobola obutakikola Katonda ye Kaye njagala buli muntu atwalako omukisa abuuze ku bantu abazze olwaleero nga ttiimu yange bweki bwezire. Buli muntu ajja kwogera erinnya lye yeyanjulire vice president kuba abamu tubalabanga. Yes. Era neyanziza okubanga ndi wano olwa vice president munnaffe ate naye blogger. Amaanyi nanze geseda blogger kwebaza bitabyonkoledde bingi saabyokola byonna muzosulawo naye malayo alina sente za Museveni kwogera ssebo tetuli mu nkoola. Amanya agange yenze Abdul Sent John Delibada. Nnyo okusinkana Ritah. It's been a honor, it's been a blessing. Tumedenga ku WhatsApp ngakuuliza kyekiriwo ngerenza and you're such a good person. So nsaba amanyi okubeera nga nkusinkana in real life. Kasibinza okutandikira awo kubanga tweyaba often. Naye nabeera UK. Obuno ovaayo demu nkola. Yes. Amanya gange nze Tubonge network. Oli muzito nnyo sembera bakulu. Bapita Tubonge network. Protocol officer. Protocol officer Uganda Broadcast Association. Era Ritah tuli basanyufu nnyo okubeera wano. Sigenda kwogera bingi. Amanya Kenya Media. President Big Head Association. Nze nkulira ab'emitwe eminene mu Uganda. Tusanyusa okulaba Ritah Kagwe ayisabite. I want to thank you so much. Emia coming to Uganda is an honor. We love you so much. Feel at home. Feel the best. Ritah nze njagala okwebaza tofaayo kuboogera. Ffe batwogeredde naye here we are. Tofaayo president abadde agamba okufukamira. Abantu kantidde mu kamera abantu bangi tebafukamira kubanga oli yakwata mu kizigo kye ne kinoga. Ajja fukamira amavivi agaleke ku ttaka. Naye kakati g'ofukamira wenna oli steady. So ekyo kyekyo naye thank you for showing that Ugandan women we are at par. We can take care of you guys.
Uganda women can take care of their husbands, you know. Thank you so much, Ritah. Totukoze bubi mbutuufu otulaze nti abakyala abava mu Uganda basitiibwe. Kati eri babloga mwenna bannaye mufunye ekyokwogerako naye ekintu kimu kyokka layini gye mbalekera. Mutuyita ku mikolo, mutuyita ku garden city, nkiddamu ne mutuyita simanya luddawa, naye kati Ritah Kagwe tuli mu maka gaabwe. Ekyoto kikulu kuba kati omwengera mujeregajerega kati nammwe kati Ritah Kagwe atadde layini eri waggulu temujja kuddamu tuyita ate nga neya diguli yagiteeka waggulu. Kakati bayirawo kyeki kakati oba bambi tolina masters toyogera kuba kati Ritah Kagwe yakiteeka waggulu. Bw'oba otuyita ku mikolo ng'oli eyo buloga mukyala bambi nga si wammwe bambi totuyita. Nti abantu bangi baagala basome masters nga Ritah Kagwe. Bw'ogiteeka ku buloga takisoma naye bw'ogiteeka mu WhatsApp group ate agirayikiira bulayikiiza. Ekiraba nti ekisolo ekisinga okuwalana mu nsi muno ate kyekisinga okukola ki okunyirira. Ewalanwa abasiraamu n'abasabesite naye esinga okusabuwala. Thank you so much, ladies and gentlemen. Tetwagala kusukka wano, my brothers from another mother, love you so much. Ritah, welcome home. Thank you, we are honored to be here. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 4 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.